kubalira, but just a simple body for my man to enjoy. A simple body for my husband to enjoy. Yeah. Simanyi lwaki mba ndaga emmotoka nga sirina. I can't do that. Waliwo level mwenapa ate waliwo ebintu byesitasobola kukola. So I'm not proving anyone buli omu atwala kyakola ki. Nze kasita kyemanyi dadi yansye ku bigere. That's all. Dadi yatudde ku bigere. Yeah. Kale babizayo naye nga message z'abakyala. Kati nentunuulira omukyala bambi ali mu kwogera ebyo sinamba bambi kanyabo. Naye lwaki? Abakyala baagala nnyo okukaka, abakyala tebaagala nnyo okubayita. Kyova nayo tuba tuvuga mukubo. Omukyala baba avuga mukubo tebatirawo abakyala bannaabwe eyitawo naye abasajja mubaawo. Straight. So much guys for watching the channel. My name is Maurice Jordan Skawesa, straight altar aeromarket assignment. I'm not going to start with someone you've been asking me for a long time. Fatia. Erinnya lyo lwaki libadde livugira nnyo ku channel yange? Tuli ba Luganda. Yeah. Tuli ba Luganda abantu bakumbuza kibi. Si kibi, but balina embuuza gye badde bakumbuza. First of all, omuntu gwendi naye olunaku olwaleero simanyi. It's been a long time nga sikulabako ku channel ya Multigrams Cake Media, and these people have been asking you your whereabouts, and twabali tuli awo ne social media ne boominga ne kyankalana. Ekijjo kyankalanya kiki? Twasoose kulaba nga omanyi ebirabo bye tuleeta bulijjo tubireeta nga tubirwapinze bulungi nga tubikutte mu ngalo. Ekirabo nga tukikutte mu ngalo nokireeta ne happy birthday to for example this one. Happy birthday to you. And then you unwrap it, or you unwrapping no chiraba, and then you celebrate for it. But this time around, it wasn't this. It wasn't something that you can handle like in your hands like this. What you mean? Never mind AI. AI. Never mind AI. I don't fake life. Yeah, I know. And people are supporting that I don't fake life. Yeah. That's why modesty Laganga. Yeah. So never done Chilanga because I was grateful. All of Motakala Pushana College of Nogamba, no Camila Matamala, no thank you Matamala. Nogamba, let me appreciate him Africa. Yeah. So that's why I had to do that. I don't know, tell you about the by now. Yeah. I got that lifting 1st August and girlfriend's day. Spede osokodde olwo olunaku nga nkuze siruwulirako nduwuliddemu akaku olwo olunaku nga baga girlfriend's day what are you going to give me on girlfriend's day like lubaddewo for a long time oba you guys mwe mukisusa kuba manyimu abawala b'ennaku mumanyi okususa ebintu lubaddewo for a long time. Actually, even my man, their money at all, was like telling them August month, yo, I want you to drive Subaru XB this year. Did you go? Damu. Omwami yagamba the address, it's your birth month. Yes. And
and I wanted to drive Subaru XV. Subaru XV this year. Subaru X2. Hey. So I feel like it's the time. Again, I want to check the car, board, the car was in good condition. Yeah, steering motor. That's how it was. Hey. Yeah, but I want to have a kuvuganga 2nd August. Bagenze je okubatinga banda bambadde ebivuga katikati bajje bankofuli. So that's when I got it. Kati omwami wamukwata wa abantu we batabakwata. Abantu nga yeah, abantu babawe birabo binene bisinga ne kukyanga ekyennafu. Babawe babawe birabo bisinga but what I can't say. Abukumikiriza kikulu. Sometimes I tutafuna naye oyogera mpola naye twagumiikiriza kyobola ebintu ebimu kati tubifa ate nga si byokka bingi byekyapositinga mu kamera but I think badde mugumiikiriza exactly ebintu bingi bikyuse this year. I'm a landlord, I'm a house owner, I'm a land owner. I now have a car. So naye nga tekibadde kya 1 year, tekibadde kya 2 years oba 3rd year, kibadde after some time. Yeah. Wow. Ate omwami ono for some time now mubaddewo for a very long time. Nze nga nkimanyi nga ne media ekimanyi ne media nga eringa ekibuusabuusa simanyi lwaki era njagala kisigala bwekito buli muntu aliwaddemu okuwa opinion ku my relationship kubanga first of all nagiteeka public kati eri public I post my man so buli muntu yenna akkirizibwa okucommenting about it simulinaako biki naye kyeni mukulu era nakyo sikyogera mu bad way but kyeni mugamba I think even it's not yet the time okudda wano mwogerako kupanga ndi mukyala muganda nina omulinda gyewaka then ebintu emutandika obirita ddala publica tuyimbe kali akayimba naye nga I'm so happy, I'm very grateful, I appreciate him yonajali yebale kumbeererawo. He's a good man. Thank you so much. Kama akunjagalira kubanga nagambye noonya wenkwebaza simanyi bwensobola kwebaza but yonna gyoli just know I'm happy. Onoonya ttaka, nnyumba ya kugula oba oyagala kugobera ku byapa byo. Brand Pro Property Services ku MT Building mu maaso ga Muguluma Empire Zana bano beesowoddeyo kugonjoolera ensonga ezo. Obukugu n'obwesimbu bye bikulembera ku Brand Pro Property Services Limited abasangibwa ku MT Building mu maaso ga Muguluma Empire Zana. Tebakomye ku kuteekerateekera ggwanga nga bayita mu kisaawe kya real estate. Kinajjukirwa nti omwaka 2024 Brand wa Brand Pro Property Services Limited yakiikirira Uganda mu summit y'aba real estate eyateekebwateekebwa Dar es Salaam mu ggwanga lya Tanzania. Muno mwalimu okusala entotto okulaba buti eggwanga bulirina okuteekebwateekebwa munda mu bibuga ne mu masoso g'ebyalo okubituusa ku mutendera gw'ensi yonna. Ensonga ezoogeza abangi obwama ensangi zino eza Airbnb, Brand Pro Property Services bazikutte kannabwala. Mu buufu buno omwana omuwala atwalibwa mu nnyumba erimu buli kalonda yenna n'alowooza nti yabba baabuwe ng'ali mu kipangisa ekiggwako mu nnaku 3. Osobeddwa ng'oyagala kugobera ku letters of administration, oyagala kukupuntira ttaka lyo kiyite land surveying, weekwate Brand Pro Property Services Limited ku MT Building mu maaso ga Muguluma Empire Zana. Sisinkana Brand Pro Property Services Limited mu nkola eya tekinologiya ng'oyita ku nnamba z'essimu eziwandiikiddwa wansi awo. Kati nkulaze ente y'abato gyetunudde nti n'ebinyonyonto gye bigenda okugwa ate n'olekerera entujjozi n'entoli nga mafulungu. Kati muko taata muko we appreciate you so much. Ate wakuba muko wangamba nti mukuume omuntu mukuumye mukuumye for a long time omuntu mukuumye era badonga mukuumye. Thank you for loving my man by the way. Wankubira omumbuza buli kaseera mukubuuza nti mukaali ati
Kali bulungi. Yeah, because he's a good man. He's a good man. Yeah, By the way, that's- I know kyatandise. Anyway, bulijjo byakikola naye kati kyatandise okukwatayo kyakola ne kakalaamu okubeera nga bablogging. They have been doing that. Yeah. Bari agenda. Yeah. Nga womanyi tali ku ground biba birala. Yeah. Yeah, birala. But How are you? Moko, we appreciate you so much. Kamalo kwebaza Moko. Nga. Sokole kamalo kwebaza Moko. Ngato omukyala ali atya. Ebale kujja sasa okulabako. Yeah, ngena ngiriso. It's been a long time. Either woman wanga posting up business yange on a daily basis. On a daily basis. Thank you so much. On a daily basis. Sikyangu kyasanga. Era na business aginamu omukono munene. Batutunza abantu nga 10 tubamu n'ababenga 9, 6, 7. So he has done a great work. So sometimes you people, bulabanga omuntu apostinga omuntu. Sometimes tubulwa how to appreciate our men, you know. Ng'olaba gwenga okumupostinga kijja kumakinga happy. Because you're feeling kina making her happy, you know. You got to a situation abantu abasinga balowooza we see a lot of men tuli bino na bino. So sometimes to post your man bwekibanga kyekimusanyusa ekikola. Ndaba nnyo buli lwabeera ne kakalaamu ayisawo Fatia lashes. Era tewabadde kulabya gye yagambye bwe muwagira Fatia ojja muba muwagidde ye. So when you support me, you support him. When you support him, you support him. Because it's our business. Yeah. It's your business. It's our business. The two of you. Yeah. Era nga ba discount yabanzikiriza lwakuba people don't know. Bwenga ba discount yabanzikiriza just people don't know. Yeah. Waliwo akafaananyi ke mwateeka Fatia mulumya? Tetulina gwe tulumya. Mulumya? No, temulina gwe mulumya as a particular person. Naye the way you post your things, you make people fall in love. And that is good. N'abali bagifu. So am I allowed to say a name right here? No, why this a name? Yes, the waffe mulinda gye waffe. Awujja kujja nayite Mrs. Spoon. Yes. Okirako ka video ke mwakola nga akubuuza Fatia bagamba akabina kano. Nokajjukira ka video yako? Ebiseera ebyo. But you guys have been together for so long. Yeah, it's been long. It's been long. Era oba muli mu interview nga njogerako akugamba it's been long too. Yeah. But lwakuba interview twesuubiza tujja gibawa. One time, one day, but not now. How you guys met? You will know, but not now. Right now, mugire mulabako bye tubaawo. Ebiriwo ebitonotono. Yeah. But your sister is happy, don't you? Of course, my sister is I'm in a self-press, I'm happy. Yeah. And I've been seeing a lot of people on social media saying Fatia Lujawe yayingirira romantic entertainment yali talina kabina kada kabina yakajjawa. Tell them like when you're in love. First of all. Wano okulabika obulungi kutandika naawo. Sooka weewa emirembe, that is one. Two, noonya supplements ennungi. Funa omuntu akuwa supplements ennungi weefeeko. Teri mukyala atasobola kulabika bulungi. Just lwakuba nti sometimes baba tebamanyi wa wagenda, baba tebamanyi. But I believe buli muntu yena yandabako nga ntandika romantic. Nandabako right now, akkiriza nti omuntu asobola olabika obulungi. Ela after a long time I'm receiving those questions. Fatia okozesa ki? You guys more pressing okugenda osoma bino ebintu and here we are. So essaawa zino nyina products ez'enjawulo. Omuntu yafaanana nga nze yali nga oli mutono nnyo, oli muddugavu ng'olabika si bulungi, olina amagumba ng'oli katono nnyo, nyina supplements. Nyina package zammwe za herbal nnungi ez'abatono. Akanako tekalina appetite ng'okandeetera lino olubuto lunene oyagala kukogga era naawe ojja.
okitegeera breast farming tulina packages nyingi and bam packages kugamba tulina buli kiwundo omukyala n'alabika bulungi tulina bedroom products zonna tuzirina tulinawo ebizigo tulina ebintu bingi so bw'oba oli eyo oyagala kulabika bulungi nze ngamba osobola you can look good just owayo emyezi ng'ena n'ogamba kati noonya buli kindabisa bulungi trust me you will look good yeah. Fatia, nina product gyenderye wano waggulu eriko BBL capsules so tebakyetaagisa gendamu kubajjamu kubampiso nga kuba kale just ekirimu nti olwawufuna results nti ebyasaddala ofunirawo dde but ebyaffe kisootwalako weeks 2 weeks 3 era bino ebintu bya bode oba toli mugumiikiriza tobisobola kubanga naffe twali bagumiikiriza twakozesa packages eziwera osobola okugamba package 2 zezikumala naye nobanga ate obadde mutono nnyo obanga omubiri gwe gulwawo okweyaktinga newekanga oyingidde salanoga Fatia wali waŋŋamba 2 ate 2 tezimaze so olina okubeera omugumiikiriza n'ekyala emibiri gyaffe tegifaanagana nga bw'ofaanana nange bwenfaanana tuli banjawulo kyova sometimes tugenda mu ddwaliro ne bakujjanjaba ne banzijanjaba ng'eddagala lyeri munoowona ne sitakola ki so ebintu bya body products biralamu olina obba omugumiikiriza emibiri gyaffe gireactinga mpola naye ng'osobola ofuna omubiri gweyagala bwoba oli mugumiikiriza bw'osobola okozesa package esooka n'etakukolera nota results ey'okubiri ate notandika benjawulo ng'olina kufuna ey'okusatu oba ey'okuna ate munaye waliwo abajja nga package emu emumala nga bw'akwata package emu egenda mumala ate newabawo abajja nga beetaaga package 2 nazo zigenda obbamala so nze I briefed every girl there ayagala ofaanana obulungi osobola kasita oba nga kyoyagala okyagala ate ng'oli mugumiikiriza nina wano client ndowooza atutte weight gain olwaleero ndowooza yakuna naye amaanyi gamugo yakozesa package 2 nga talabawo njawulo ne mugala kati tubiteekemu mukama agenda ofukamira ogeye mukama bwe biba wala bibakolede nange nsaba binkole ki kuba kisusi she took 1 package no change second package no change naye mukama laba ku third package yalabye enjawulo kati atutte yakuna and she's looking good now so ebintu bya body just you need to be patient olina okuba nga oli mugumiikiriza naye bw'otabeera ekyo ebyokunyirira mubireke buli muntu yenna anyirira mukwano tekyali kya mwezi gumu myezi 2 oba wiiki she took months okulabika bw'atyo okitegeera so mweyagale musobola olabika obulungi gwe just salawo tonkwatako omukulu yaŋŋaana munkwateko tetuli baluga yabiŋŋaana mu kamera nti tebimuyisa bulungi twabadde ku birthday yo nalabyeko nga wakutte family yo wa some of your family ne mugenda ku mazzi n'okyakazaamuko abewaka kyawukanamu kitya n'omuntu like birthday neetuuka n'akwata ye sente y'engajje n'agenda neyekyakalira yeka nga tatutte oba nemikwano gye eno birthday lwaki maama lwaki bazadde baganda bo eno birthday ebadde yabyaffe ebadde yanjawulo kubanga ebintu bingi ebihappens in my life badde ndi mu celebrating ebintu bingi nnyo you know badde celebrating titles nyingi omuli land owner house owner being a landlord being a landlord at young age. I'm having a car now. I have my car business. So now nga blessings etandika n'abazadde. I feel like I need to have my mom, my dad around, my siblings. Kubanga it started with me, with us. Okujja mu bantu abalala. So I felt like namange leero kalya ku sente zange tatange kaziryeko ate nekyanyambye n'omukulu yagambye let them be happy now financed everything so etugamba celebratingeko n'abazadde omukisa gwonna mutandika na muzadde buli mama wo abeera omusanyufu you be happy buli muzayi buli waaba omusanyufu aba akusindikira essaala so I felt like this year is so special to me. That's why I had to get my parents, my siblings,
to enjoy this life. Mama ne taata bawulidde batya that very moment nga omwana? Of course, Yeah. I'm the firstborn. They felt so good. Bawulidde bulungi kubanga I'm the firstborn and tuli ba girls must too. You go firstborn? Yeah. You go firstborn? Hey, me go firstborn batera okuba abakambo gwe nga toli. Abaana abakolera wano bagamba ndi mukambwe. Naye nze siri mukambwe. Nze ndaba toli mukambwe. You go firstborn, abaana bali bonna? We are 6 with 1 boy. 6 with 1 boy. Yeah. I'm the firstborn. Kati just imagine omuzadde okusaba awulira bulungi akaana kakasooka kafunye ku mmotoka kafunye kino yesanyu lya buli muzadde. That's why I was like tekirinakola makulu me to go with other people and I celebrate ng'ate mama ne tata be bafukamira ne basabira omukisa ewa mukama n'abeera nga ntuusaako byonna byenkoze. So that's why I felt like my parents be basinga this day benneetaaga kuba we went somewhere. Yeah. Kali kino Fatia olina emyaka ngana mu etaano? Whatever. Fatia Lujaga, thank you so much for being here. My name is Jordan Skawesa, straight out of Market Entertainment. Fatia, but in Saga, tekirina buzibu marriage. Of course. But why girls when we talk about years, they change? Kati nze ndi muto. Nasa obuzibu kati banantu media bwe nayogera emyaka gyange bajagamba sijja bakubale. But gyonna gye nnina. Fatia. Naye era nkuze kati. Kiva ku ky'omuntu okumugamba okunakubuuza nti Fatia olina emyaka emeka? Na Fatia nakugamba nina emyaka 2. N'ogamba ntekisoboka lwaki? Nga si yakuzaala. Twibukebera kwa yesimu oba tulinako messages. Kubanga abakyala twagala nnyo okwekakkanya. Era bw'olaba abakyala baagala nnyo okukkakkanya abakyala bannaabwe. Bw'oba osoyita mu vidiyo zange eza birthday, abo baserebu tapping and blessings emmotoka eyo alabika agyewoze akole photoshoot egenda kuddayo. Abo baserebu ebintu babeera nabyo leero enkya ne babizaayo naye nga message z'abakyala. Kati nentunuulira omukyala bambi ali mu kwogera ebyo sinamba bambi kanyabo. Naye lwaki? Abakyala baagala nnyo okukaka, abakyala tebaagala nnyo okubayita. Kyova nayo tuba tuvuga mu kkubo. Omukyala bw'aba avuga mu kkubo tebakirawo abakyala bannaabwe eyitawo naye abasajja mubaawo. So waliwo ebintu ebimu nga biri natural like that and so at this topic. So ekyo kiri bwe kityo. Kyova osanga message 150 abakuvuma abakyala nga temuli mwami akuvuma. So we ladies we are like that. The moment omukyala bulwakulanga shininga, you know? Agamba yeyagaliza. Exactly. And tetusobola waliwo ebintu kati nenkeba makya nembeera n'omuntu and out of blue maybe netwawukana nga muwala I just move on with my life because anything can happen. Omuntu gw'otazaalibwa naye ng'olabye obukulu lwaki olowooza nti mugenda beera bwe muti paka kufa? No. So in case webukyanga waliwo ekyapenize, let the life move on. That's life. Yeah. Kati abadde bagamba AI nti ogenda kugizaayo ku kondi kati bwakusanga ewandege yange osalamu mbitala awulira ate? Maurice, I'm not here to prove anyone. Yeah. But abantu abangobeddeko bamanya katonotono and I don't fake life. So I have no reason lwaki mpangisa emmotoka. Simanyi lwaki mba ndaga emmotoka nga sigina. I can't do that. Waliwo level mwenapa. Ate waliwo ebintu byesitasobola kukola. So I'm not proving anyone buli omu atwala ekyakola ki. The Castache money that he has to get it. That's all. Yeah. Daddy, what we get. We appreciate you, Daddy. But thank you so much, guys. This program is sponsored by Nikan Resort Hotel. I go now in Ayagala. Untebe Road. Go wait out more. That place is nice. Oh my God. Nikan Resort Hotel. Go na Ayagala. Mulamu. Ayagala kweba kamu. Tebo Ayagala. Bandika massage. Massage tuyina. Simanji okolera akanyama kube ennaku zino muganda ngoyongeddeko. Amen. You know, it's always good to meet someone olwenjawulo. It's always good. Olaba mpaka tuli myaka gikulakula n'agikola. So olaba ntuli mu progressing and that is so good. Thank you. Nikan Resort Hotel weerigowe nawe nabo bango umuddemu oliva ovudde bweru oyagala komawo mu Uganda naye toyagala kutuukira waka at the very moment.
yagala kubeera nga oyagala kusooka kuwummulamu Mikan Resort Hotel weeri gwe nayagala gym ennungi kasawuna akalungi ne bwoba olina pati ng'ogyagala bweru oba ogyagala indo Mikan Resort Hotel wetuli wali eweza so osobola tukonako ne tuba nga tukureservingira tuwagidde bannaffe aba legit recruitment agency abatwala abantu ebulaaya batwala abantu ebweru bananga okubya sente era ogenda kunja kyayi legit recruitment agents weeri okubeera nga ate nawe gwe maama mwana omuzadde oba olina omwana wo nga mutuufu e Kampala bigasegase bikyagaanye mulete mu legit recruitment agents tumutwale bweru abeere nga asobola okukola akasente akwakuweerezeeko naawe ozimbazimbe nekayumba naawe akuweerezeekomanya teri kinyuma nga mwana wo ng'alinamu kasente okimanyi ate mukama atuwangaliza abazadde mukama akuwa sente ng'osaba maama omugulira kanyama n'akalya waliwo bambi batuusaayo ng'ate abazadde tewalina etaba mukama ffenna we tuli atuyimuse buli omwana ayogera seme n'agamba this world is too big to let all of us to shine we can shine nebro buli omu waali saba abeere ng'ashininga tuwagiddwa bannaffe aba Brand Pro Properties abo batunzi b'amataka gwena ng'oyagala ettaka okubeera ddala ku miliyoni 2 paka ku ssente gwe zoowulira nti nokusobola tutusanga wali ezana ku roundabout osobola tukonako ku namba yazo eziyitako ku screen bannaffe aba Brand Pro Properties ate ne bwoba oyagala kikizimbe ekiwedde okuzimbirwa omanyi mulimu bano nti ate ntaddeyo abaana bali mu kuzimba ate seminti bamubbye ate amatafaali ate omusenyu bagubbye kati ekizimbe bweraga kizimbe ekiwedde era nakyo tukirina abanaffe aba Brand Pro Properties wali ezana n'olwekyo beera nga tubeeko ku namba zo eziyitako ku screen nkyali ne Fatia Luja the portable and the nicest the curvy woman no I'm trying to eno body tebagita kabi bagita clean body clean it's a small body with a butt just a simple body for my man to enjoy a simple body for my husband to enjoy. Yeah. Naye olaba Fatia. So, but thank you so much in Fatia. Fatia, olina Olimonona atuse. Fatia. I've never asked you. Wasomera uwa. Sani mwana we masaka na ebyo byalulalo. Ebyalulalo. Yeah. Ndi mwana we chaza. Mwana we masaka, mwana we Katovu lyato eyewa. Yeah. Kati omvuga ko bino motoka kati. Nje ne oboyagala kati investment I can drive you. Why? It's our command. Tugende twegemu. Why not? Aso. Kati banange eno interview erikomye wano. But thank you so much for looking for me always. I appreciate that. We meet people in this world. Are so special to you. You're one of them. And thank you for that. Surprise kwanga mwalimu balambange mwalimu abantu bomwami wange nyokuside ngasagala bateka mu kamera. That's why sakweta banga bamperekerako. Nesinga tebalimu obali awo nandikusana nali saagala abantu kubeerenga. That's why I didn't call you. But trust me, search kola mu bubi, you know. But still, I've appreciated this. Thank you so much for coming. And seeing me. And you guys, you come to Fatia Lashes. Body products? Yeah, we do. No lashes, is it called? Did we improve from Fatia Lashes to Fatia Luja? You're not to be called. Fatia body products is under Fatia Lashes. But it's in color. Yeah. Numbers of some of the tukozesa oli ku Fatia Lashes. Yeah, business. Aha. Fatia. Ndabyeko omanyi tukola businesses ebiseera ebisinga era nga bwogambye nti tukola businesses naye abakyala bannaffe olumbe bebagezaako okutukakanya ate. But I've seen fellow ladies like ndaba nnyo Anchirabo ajja nnyo okuwagira ajja nnyo okusupportinga Aisha Namata ajja nnyo okusupportinga Sanyo Kansini ajja nnyo okusupportinga abantu waliwo there is a lady called Smile, yes.
Sinanya abana abajja. Waliwo Tasha. Like Tasha has come around. Yeah. Like N'abantu bangi abajja. abana ba Aromatic Entertainment abawala bazze nnyo okukuwagira. How do you do it? It's not all about how I do it, but it's all about how you handle people. Yeah. The people abamanyi ndi muntu njagala nnyo abantu. Asondaga nti onjagala. That's Constance singa bad energy. Tina myaka gye tulimu banaye gya kulaakulana. Tulina myaka gya kuzaala, myaka gya kusettlinga marriage. So the moment I sense any bad energy, namugamba akitegedde kati so always how you handle people. If I let her to come back to you, and say I love people. N'abantu benjagala nabo business wise, they know how I talk with people. Say I respect someone atodde ebitanyire n'abimpa. That is another thing. So kati teyajembamu ebandalamu and how we communicate sibachanjawulo. That's why also love at the same faces coming to me because I handle them well. Yeah. Wow. Ani kirabo ye. Well, and then Sitemani, but that girl has a very beautiful heart. Golden heart. Yeah, I'm supporting her from the one. And every uncle has seen Nabi Kakasa lashes, but that girl kept coming to me. She has, I don't know, but and you have a special place like in my heart. Obakumuntu supporting the business wise not white or so big. Elanze namugamba bwekera omanyo yagana nyo offer nomga ani collect munaga. Namugamba bwekera amacha wembanye nacho koledde. Nze manyi lwaki ekikola kubanga byonkoledde. Ani yanje nga jano nasasula ate nanangula. And it was so unique to me. Nga kusasula ate nakulangira. Nomugane ani lero sende Fatia. No, we have to make money. Katunezgwa body products najana na weight losses and the girl is still supporting me. Nengane banange. What can I do? Okolago no man anti I'm very appreciative. Nemba si ani ekanye n'abantu bange banje abana banje abazenga ban supporting nga babaddewo. You guys will have a special place to me. Ate mukimanyi nabagamba ndi 911 the moment anything call me when naba ndi mbusoboza I will do anything when naba sirina bani bewagamba nti oli 911 waliwo abantu bange nga mbagambe esimu yange babeeranga kumpitikaso anything okubire nange nteekamu tewali buzibu 911 wabaawo sometimes webikwatamu nga weetagamu omukono gwa munno akuba ekibi abamu abantu abamu naye bana abantu abatasasula mulina empisa embi olinaawo kubira essimu ng'olina ebizibu naye okumusasula n'ogaana omusasula mulina empisa embi baana mmwe mwanisasudde abantu bagambe kankomaawo nze kankyongereko ngamba ku saidi yange paper bad you paper bad musasula abantu mutwala yakuwola naawe bw'oba ozze nonneewolako tekitegeeza nti nze sente zibaddeawo nga tezirina byakukola but ngambye nedda kati biri kabisooke bipozinge nsooke ntaasa ekyaliwo abantu balina ebizibu bannaye lwakuba people don't talk te bwe nkutaasa tekwe n'otansasula maani. It's not good. Kubanga ensene eri bwetyo. One day you need me, tomorrow I need you. Kati wachifunga wankole, will you need me? Of course no. Washtukati nga communications n'abantu olw'amabanja musasula abantu. Bobo banje omuntu musasula. Bani musasula. Please musasula. Abantu beewola nti baagala sasula. It is bad by now. Musasule. Badde tuli ku kiwalugaata tukivuddeko omanyi sirina onda engeri gyejogeramu nkyali mu birthday celebrations nkulaba princess talk birthday anyway omanyi buli ekijja n'ekipya because I would have said this was your best anyway so far. It's my best birthday. And so far. Yeah. Since the birthday this is the best birthday. This is the best birthday. Like this is you had the best way of celebrating this. Yeah. It was worth it to be celebrated. Nsaba ontumirireko ku house managers.
Ba house manager. Bakadamu. Banange ba sweet. Oba mfukamire. Bano si bakadama. Banange bana mwe ba house managers. Yes. Bana engansi ne Fatia kamwe kasanyu mwe bale ku supporting abana be Saudi, abana be Dubai, abana be Bahrain, abana ba banange ensite zinerabira. Tuibu tudelivaringa mu nsi ki mostly? Dubai, Saudi, Qatar, abana be Qatar, Jordani, banange fukamidde mwenna gye muli neyanziza Abakanada banange neyanziza abaana be Sweden, abaana be UK, America banange nze nkole ntya ba sweet wabula neyanza mwe bale kunsupportinga ndi musiimu nnyo nga bwe ndi musiimu essaawa zino ngozze wana. I'm so happy by the way. It's been long but I thank God you're looking so good, so hot, and my sister-in-law. Mama, we love you so much. Thank you so much, guys, for watching the channel. My name is Mark Jordan Skawesa, straight at our market entertainment. I'm never in York supporting my sister, Fatia Luja, Angandi. I want to let Dubai, Jordan, Canada, America, London, Germany. You've been supporting her for a very long time. Thank you so much. Now, I'm to Kampala, Bakolida delivery na our board and I created and now I'm to be Masaka. You're special. Yeah? You're special. You're special? Mama, young interviews. Young interviews, but you're special. Let's take it. Raba ya kunzikiriza. Nze ndi wachika how to come here and work. And abantu wano we appreciate because muteka ko kati data kamwe ni mulaba ebintu. Banange mwebale. Thank you for supporting my brother. Yeah. And this man is a sweet man. Is a good person. Is a bagamba batya? Sweet soul. Is a Hello, you know mchala gwe tunajja kuba esime ojaba ofunye full package. So mwebale mu supporting. Yeah. Mwebale ku subscribing ate bolaba sharingirako omulala. Mumuweka subscribe. Kala ikikamuwe. Neka comment katuwe tuveeko kye tukola kye twongerako. Osobola n'omubanja omuntu omanonga njagala kulabako ani njagala kulaba ku sanyu anyone. Okitegeera? Bali badde bandi bubi. Bali badde bandi bubi. Fatia, twakomamula mu customer care aliwa. Tuyinza okugenda Wonawe mundabidde mu supportingire okuba nze wammwe. Nze nsinga obbaagala saagala nnyo obbabulako ne wonna we munsanze oba ku page yange ya TikTok nkozesa Fatia Lujja Body Products mujje tuwayeemu oba ku Facebook nkozesa Fatia Lujja we mundabye we muba muŋŋumira wendi. Fatia kyalo kya mukidirudda Masaka kozi wa ne we Masaka ffe tuwabami nga tufukamidde ne tunyiga omuki omunyigo omuwumbo gw'emmere saawa mukaaga omwami n'abanga alya ne tuzzaako ne tubuuliza ne taako ebugga oteekako nakati ne tusibira box ku mmere ffe tuli be Masaka nenga we appreciate you Fatia okujjako ng'olina akatale keko nyina akatale keka bannange nze abantu bange munjagadde nnyo bannange mwebale kunjagala mujje wano Fatia Body Products mbakoleke namba yange weeri awo ku screen jangu mailbox koleko sala lubuto okutono obukooyi oyagala kugejja kiki oyagala ku mubiri gwo okuyimusa mabeere byonna package nzirina come to mommy. All right, have a blessed night, guys. I love you so much. Fatia Lujja. Blessed night. Bye bye.